Yenze Nakabaza Adija nga mbeera eno Uganda nansana okuva we nazaala nasanyalala ekitundu ekya wansi kyonna era mbadde saakwekyusaasaako kukwata kikopo nakyo nga mpulira kikitowa obulumi nga mpulira obulumi bw'amaanyi nnyo omubiri gwonna nga gunnuma sinate nsobola kwekolera naye mbadde nsaba obuyambi okuva gye muli yonna yonna buli omu gyali yonna asobola okunkwata ku mukono nembeera bulungi nange nembeerako mu mbeera eyeyagaza ng'omuntu. Embeera eno gimazeemu bbanga ki? Embeera gimazeemu ebbanga esinza okugira nnyo kati myezi ena naye nga nasanyalala dda olubuto okuva namufuna nensanyalala. Nazaalira mu ddwaliro? Nazaalira mu ddwaliro naye si kiriniki gye nazaaliramu. N'okuba nga oli bulungi? Mukama yanyamba nensumuluka bulungi kubanga saasindika mwana naye nga nazaala bulungi. Omwana gwe embeera yakutandikira bano ng'ovudde mu ddwaliro? Embeera yanyiikirira nnyo nga nvudde mu ddwaliro. Ndakusaba otuddiremu ku mannya go. Amannya gange yenze Nakabaza Adija. Nakabaza Adija. Tulina ekisaba emitima emirungi. Tubasaba n'obwongeevu. Mujje mukukwasaganya tumujjanjabe kubanga alabika mukyala mukozi. Osanga bw'anaaba awonye ajja kusobola okulabirira ezzadde lye.